nabagamba mu ntandikwa nembagamba this is not politics as usual. Bino si bya bulijjo, bino bya ddala. Twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati. Njagala mwena mutunule emabega wange mulaba jayo flag, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo. Baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, aboogezi bonna babasuubizanga Yasini Kauma gye bwesamuziika nali mukomera, naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Franka twamusuubiza ntumugamba Frank kye tusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko, y'engeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulama guno tuba tuvodde, tuba tuswaziza bano abantu n'abalala batalabika, n'abaana abali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kye tusobola okukola kwe kubeera integral, kye tusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si lwakisomeka kati mwe benkwatiriza bangi nnyo ne bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubadde genda kulya gwe obwesigwa bw'abantu bakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osiba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawooninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yonna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana bulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yonna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekawo bulago bwange. So tetuusiriwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twavayo ne tubagamba ebintu tubali kyamaanyi kye twetagakola okujjako biyimirirako bassebo ne banyabo. Ensonga lwaki njabba galuba kuttiramu abakulembeze abali wano nti mbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandeterako information naye nga baŋŋambe nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye bwe nafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekawo bulago bwange. So tetuusiriwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twavayo ne tubagamba ebintu tubali kyamaanyi kye twetagakola okujjako biyimirirako bassebo ne banyabo. Ensonga lwaki njabba galuba kuttiramu abakulembeze abali wano nti mbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandeterako information naye nga baŋŋambe nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye bwe nafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Muleese okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawa ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe, mumanyi lwaki okulaakulana. Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi yeyejjayo yekka neyeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeddiza ye nga ye, bamusiba mayisa oba akalabba. Bone waffe wokka wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti bulyake, butemo, bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye naye kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti ekibonerezo kye kino. Waayita mbale
nga munne yennyini nga yabuguddemu ebimutwe olikyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakkola. Mwena abakulembeze mubadde wano kakasa mwena muli attentive mugamba president agenda byogerako ye nja byogerako oyinza bikola n'otobyogerako. Mwena mumanyi tiweesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetola ensi yonna. By the way twebaze Katonda nti firimu yaffe eyanika Maria Museveni erunye ensi yonna era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna bonna bamugoddeko nga baali omutono. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ate amawano wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa ng'ovaayo ng'olwanyisa bubbi abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakasa nga bannabbanja babbye amabaati. So nasanzewo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa. Anita Mongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Mongo akozesa 10 olunaku, waliwo ebiseera byeyeegabira miliyoni 2 olunaku. Nina okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukola mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusiriikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale ssente z'omumusolo. So sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nempita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information tibaleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo n'Owe Kayunga Sebitebandike ne bakkiriza nti sente bazikiriza era ntibabulira ekyokola sente muzizeeyo abatazaayo n'abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nafunye information nti waliwo be bawadde miliyoni 10 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu neenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda ne tuzeegabira sente meka miliyoni 15,000. Ngekyenyiike nti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga poliisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza nti nayekwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja buli anazifuna nedda wabula zino tuzeewadde nga ffe binafsi sizaabaliwo sizaabasooka buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikkaanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kukola ebintu 3. Okusooka kukuzayo ssente z'omusolo. Ekyokubiri kukwetondera Abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwakomishona kuba kyekyabaddemu emivuyo. Bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP. Eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli bw'enguzi, omuntu yenna eyeenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Naye kakati tubeere decent tuyite buganuzi. So ensonga ezo nzoogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye kubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi ali ku commission eyo
yetondera abantu ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumwerokaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze bikyamu. Mpozi nga takoze kikyamu. Naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa. So bw'anaaba akkiririza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu eky'ekitiibwa. Njagala obbategeezamu abantu be bakisoma ddala abantu ba wano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abaasookawo baayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyogala tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Ekitiibwa kyekitubeezawo. Ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente. Ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa. Bangi abalina obuyinza. Museveni alina obuyinza, alina emmundu n'ezikumenyonyo atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga muddu. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu. Ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity. So have an integrity mark. I want all the leaders when naba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyempiridde ate gwe otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Ssenyonyi njagala okukusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu palamenti togikulembera gigende gitwala gitunda. Gikulembere nga muyimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bagamba naye Honorable Ssenyonyi kino nga kikyamu kiri nga kikyamu. Muyimirire ku nsonga eyo. Muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abaatuteeka mu bifo bino. Wandibadde soogera gye muli naye abaana bali mu makomera baatuteeka wano wandibadde tuli honorable wandibadde tuli meya naye abaana abo stand for them. Njagala okubaagulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe. Hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Fenna abakulembeze you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media waffe abannamawulire ate mbasamu ekitiibwa naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary eyo mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Nakakifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwa engule wamu n'omutukuvu paapa wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasirwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And ensi yammwe bannange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temuberekera ffe bemulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nezikirizaganya naye nti bali mu kusiba abaana we bakutte ku streeti kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebe ne banyabo. Siina moral authority egenda kuvumirira nabbanja nga abbi amabaati ng'abange ensirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebe ne banyabo tugende nga tumanyi tetugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu betukulembera. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others.
Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Kiyindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you